akatambi ka mutabani wa Dr. Jose Chameleone akafulumye ku mutimbagano nga yeeyokya yeekubye ekibaaba akayaga akanywa butaweera katisiza abantu bangi naye abantu bangi bavuddeyo okubeera nga bakareactingako naye kyenjagala okubeera nga mbajjukiza nti ono omwana alina emyaka 2 bweddu ne 16 ndowooza si gye gya United States of America egyo yagisussa 18 gavumenti ya Uganda gyegamba omuntu okubeera nga akuze yagisussa alina emyaka 20 bweddu yazaalibwa mu 14 Septemba yawo balabalamu obeera osobola okutegeera nti na mwana mulenzi ono mwana yakubye ekibaaba maama ayayayaya okimanyi muno yalinganga ka pikipiki omudumu gwa pikipiki agira bannange Katonda wange yakyekubisizza ate kijjuke ennaku zino alina akagafu Katonda wange laba ayi Mukama Katonda ate akatambi mbadde sinakalaba nnyo wenti naso sirabako wali eri wasooka kumbe maama bagamba nti taata we ne kasigala bali bati botobata Dr. Jose Chameleone ne kasigala kizibu kubaawula naye ate omwana we asusseeko ku taata yagenze kale akakambwe omwana yagenze kana akakambwe akakuba noweerabira ekiri ku nsi by the way kapo yono omwana ne girlfriend wenze ennyumya balina ebintu byebakola omanyi okubeera nga living young wild and free nga buli kimu bo bakola kibajjidde mu bwongo kyebakolerawo time eyo kibajjidde mu bwongo kyebakolerawo time eyo sente oba bakola ddi oba sente zo bazijjawa oba bazadde ba girlfriend we bamusindikira oba ono bamusindikira oba beekolera ezaabwe however nawulirako nti girlfriend we ali ku zino page zineeno ozitegedde ezo ezo mbukwali nirakuliko ebintu byabalaga oluusi okukakana nga kasente kazze naye akatambiko amazima kali nti kakambwe wano Max Media kankusaba subscribing on get notification bell tujja kubanga missing updates naddala nga zino.